Ntagingira liri puzzle, ntagingira Tamale Mirundi Junior. Nabalaba wano nga muwaga omwana oyo ng'amaze okuvoola famire ye. Famire ng'egezaako okumugolola ne muvayo ne mumufuula ow'ekitalo. Mwenna abaamuwaga nga mukyali naye. Wano famire yavaayo bambi neeraga obutali bumativu. Mwenna famire ne mukolera n'omwana oyo pate nga mumufuula ow'ekitalo. Njagala kukubuuza liri puzzle, okyali n'omwana oyo? Kati tuzzeeyo akatambi emabega. Wano mugenda ne muwaga abantu ne muwola emisota. Omusota tebaguggalira mu nju. Olaba famire egezaako okugolola omuntu, gwani ajjayo engalabiyo? Gwani asalira omusango famire y'omuntu? Kati olwaleero kiki mulaba? Njagala mutunuulire gurupu yonna eyawaga omwana oyo akyali nayo. Era mmwe bantu mmwe muyina omulimu munene okwetondera famire y'omwana oyo. Muyina omulimu munene. Olwaleero mwaba mulangira ebisiyaga, mwaba mulangira kino, mwaba mulangira kiri nga bwasule wa musajja munne. Famire yali egezaako okuwaga omwana oyo, yali egezaako okumugolola mwakola ki? Lunnabe muli bantu babi. Lunnabe guno omusango ngukusalira, omusota tebaguggalira mu nju. Olaba abantu bagezaako okugoba omusota, okutta omusota oguggalidde mu nju, omusota tebagukingiriza. Nabagamba wano nze omwana namulozaako mumanyi mubi. Nagenda ku birthday ye nenteekamu ne ssente miliyoni yange namba okulaba nti omukolo gubeerawo. Ebyavaayo ne bye yanjogerera mwabiraba. Ne mbagamba temwekiikanga mu kkubo lya famire ng'egezaako okugolola omuntu yenna. Ne mujjayo engalabi zammwe. Olwaleero mukyali mwenna. Mwerangidde ebinene, mwerangira bino, mwerangira biri. Ne mbagamba omwana oyo, olaba teyasiima bujingo eyajjanjabanga kitaawe, mwe baani? Omuntu ave mu famire ye gojja eri engalabi. Mujja kutana ebinudduzi kubanze mmanye ebyali mu boys dormitory. Olunaku bwe lunaakya mujja kusheyalinga ebinudduzi kuba emize gyonna egyali mu boys dormitory baagimpa. Kati olwaleero mutegeere nti famire bwegezangako okugolola omuntu waayo temusinikanga ebinnyo. Wano nakulaba osimba ebinnyo liri puzzle, owaga omwana oyo, oggalira omusota mu nju, okingiriza omusota. Olabye famire kye yali eyogerako? Olwaleero omusota gwe waggalira mu nju olwana abantu okubayita nti bagufulumye. Lwaki wawaga omwana oyo nga famire egezaako okumugolola? Kyekibuuzo kye nkulekedde, mufe ku bibakwatako. Muwulirizenga abantu. Omusamize Magala talina kivvulu kya musaze. Biri byabadde bijjulo bya lubaale. Era abaabaddeyo mwenna njagala mutandika okwetegereza obulamu bwammwe. Nabagamba era ne mbalabula ku bantu abakola ebikujjuko nga nammwe bwe mubeetegereza tebirina nsonga. Oli si muyimbi, si muzannyi wa katemba, naye abayise mu kivvulu n'abasiyazi babayita nnyo. Mwegendereze abantu bonna abalina ebikolwa eby'ekisiyaga bakolaakola nnyo ebivvulu. Naye ebintu bino biba bijjulo bya lubaale era ziba ssaddaaka eri omuntu oyo. Ntegerekese bulungi. Kuba kubayingizaamu myoyo mirala. Buba bubaga obukwekeddwa mu ekyo. Kati kambabuuze, omusamize oyo yabadde atongoza kitabo ng'atongoza ekitabo kya Buganda mu abuzensi ya Buganda. Waliwo yali atongoza ekitabo n'akifuula kivvulu? Muyimbi? Ekyokubiri, bw'aba atongoza kitabo kya Buganda walabyeyo Mmengo? Waliwo ekitabo ekya Buganda ekitatongozebwa Mmengo? Bantu mmwe mutandike okwegenderezaamu. Bantu mmwe sitaani yayingira dda mu bantu. Mwebuuzenga nnyo kino kye tugenda mu kiki era ani atuyise yaani? Omuntu ajja kulimbalimba nti kitabo, naye emikolo gyonna egikolwa ku bivvulu ebyo gibeera gya kisamize. Era si kye kisoose. Mu munoonyerezeeko emabega waliwo ekirala kye baakolera ne kifuloopinga. Bannayuganda mwebale kwagala Katonda. Era omuntu yenna ataalinnyeeyo nga wabadde ne tiketi wayambiddwa wa savings omwoyo gwo. Nkubuulira. Ekyo kyabadde bijjulo bya lubaale. Tewali nsonga yonna emukozesa kivvulu. Muyimbi? Munnakatemba? Kye kimukozesa ekivvulu? Butabo ki bwe baali batongolesezza mu bivvulu? Wali olabyeyo ekitabo kye batongoza mu bivvulu? Mujja kuyingirira endagaano ze mutamanyi
nze mbabuulira oyo omusajja obulamu bwe bwonna atambuza bigere ye yamanyi kye yakola yamanyi bye yayingirira n'okutuuka okwesimira entaana kati gwe ng'otwala Ngalabiyo akoze ekivvulu n'osasula n'otuula n'otandika okulya by'otamanyi babawonga mu sitaani misana ttuku babawonga mu sitaani misana ttuku naye Katonda yakulaze nti akyali Katonda mu nsi eno era yakyafuga ensi eno wagudde n'ebivvulu ebyebijjulo bya Lubaale wakitegedde nti ne Lubaale tayinza kusevinga era mwenna abaabaddeyo mutunuulire obulamu bwammwe okuva lwe mwabaddeyo lwe mugenda okutegeera nti mmwe mwawedde omusamiza atambuza ebigere eyeesimira n'entaana akugambe nti nkoze ekivvulu otwale Ngalabiyo bannayuganda temuyiga naye bajja kubasaddaaka nnyo Cedric Babu ndi kujjukira nnyo ebiseera byange eby'obulamu wankwatirako nnyo mu kaseera nga neetaaga obuyambi n'ojja ku organization yange n'otuwa equipments n'ensimbi okulaba nti tutambuza emirimu okuyamba bannyinaffe mu mawanga g'Abarabu. Cedric Babu onconnectinze ku bantu bangi nzijjukira nnyo bwe twatula mu meeting ne Minister wa Health ne Permanent Secretary bantu batono nnyo wanasobola okukkiriza okutambulako naawe n'akwanjula mu bakulu. Cedric Babu tobadde mususoze obadde muntu ayagaliza ndozeza ku bulungi bwo tubadde ffenna nnyo mu nteekateeka za PLU twakoma kusisinkana Masaka nga twanveiringa PLU ne Muhoozi for President so bingi nnyo byensobola okukunyumyako naye kyensobola okugera olwaleero gwe mutima gw'omulungi gw'obadde olina eri mikwano gyo obadde oyimirira nange mu nsonga nnyingi by'amagezi obadde omu ku bannayuganda abanjagaliza okubeera obulungi mu ggwanga lino so nsaba Katonda omwoyo gwaguwummuze kisa nsaba Omukama aŋŋumize abafamireyo n'abo abaaloza ku bulungi bwo mu nsi. Cedric obadde musajja ayagaliza olunaku lwe wansitula n'ontwale wa Minister wa Health n'ontwale wa Permanent Secretary olunaku lwe nakakasa nti oyagaliza nkonekitinze ku bantu bangi besitajja kwasanguza wano naye Mukama akunkuumire omwoyo gwo agulamuze kisa atangumize n'ab'eŋŋanda zo n'aba PLU baganda baffe bwe tubadde mu struggles zonna bwe tutera okusisinkana n'ebirala abakulu nzijjukira bwe twali mu pulaani za Kampala MP for Kampala so Cedric Babu nkujjukirako ebintu bingi naye mu byonna ekisinga amakulu gwe mutima ogwagaliza gw'obadde nagwo n'omutima omugabi Mukama akumpeere ekiwummula eky'emirembe. Nsigadde nze Calvin Kayanja ndi wamu mu kunyolwa n'abafamire ab'eŋŋanda n'ab'emikwano.